abatulaba abalungi abatuwuliriza barakallahu fikum wa ayadakum Allahu binasrihi wakitiibwa Allah abamalire era abataase enkwe za ibilisu abataase abalogo ab'amaaso amabi kubanga wakitiibwa Allah ebyo yeeyama okuba nti abituukiriza ddi eri abo era bamwesigamidde eri abo abakakasa nti wakitiibwa Allah asobola. Abaddu baggwamu essuubi libaggwamu nga balaba tewali bwetaavu. Kati omuntu ensonga y'obuwangaazi bye tunoonya ku nsi mukkiriza ab'ebitiibwa tubirabe mu hadithi eno. An Uqbata bun Amiri qaala laqaitu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam. Uqba atunyumiza tinasinkana omubaka wa Allah sallallahu alayhi wasallam yawman fabadaratuhu fa akhadhtu biyadihi, kyenva nkwata ku mukono gwe nga musisinkanye, yankwata ku mukono. Faqala ya Uqba, kyava ngamba owange Uqba, ala akhbiruka bi afdali ahli dunya wa ahli al-akhirah. Owange Uqba, nkubuulireyo bi afdal segata tafdil bi afdal, nkubuulireyo ebisingirayo ddala ebirungi mu ahlu dunya wa ahlu al-akhirah. Amakulu abantu b'ensi bye baali badde bawankawankira n'aba akhira bye baali badde bawankawankira mbikubuulire. Naam, kyava amugamba nti tasul man qataaka, kyolina okukola kwe kuyunga oyo abakutuseeko. Okuyunga kitegeeza nti kyetuyunga kikutuse, atamenyese tebamuyunga. Amugambye atya? Amugambye tasul man qataaka, yunga oyo aba akwekutuddeko. Mu booluganda, mu b'emikwano, fuba nnyo okulaba nga abantu babeera kumpi naawe, yenna aba akwekutuddeko beera nga omuyunga. Wa tu'ti man haramaka, na buli yenna yakumma gwe muwe. La ilaha illallah. Ogenda kufuna ebirungi ab'ensi bye bawankawankira n'abaakhira. Ebirungi by'ensi n'ebyaakhira biri awo, kuyunga kukutuseeko. Bantu balangira, bantu bavuma, bantu bakkakkanya, byonna ebyo n'obiyisa ku mutwe n'obikasuka eri. Abantu bamma, olina akaseera wabeera ng'oli mwavu, n'ojja osabe emmotoka otwale mukyala we agenda kuzaala, neiba n'agikumma, ne bukera ku makya ng'oguze. Neiba ayagala kuba nti omuyambisa ku mmotoka yo, gwe muwe, tosika biri nga bwe wannyima ate oddemu omulangira ebyayita. Olwo ebirungi bigenda kukusuba. Kategedde ako. Wa tu'ti man haramaka, yenna yakumma gwe muwe. La ilaha illallah. Wa ta'fu amman zalamaka, buli yenna yakulyazaamanya musonyiwe. Kyakusatu. Eri omwanadamu agamba nti nsobola okusonyiwa naye sisobola kwerabira. Bibaamu mu butonde, kirwanyisa olabe ng'ekyo kye bayita kwerabira kivaamu. Naam, wa ta'fu man zalamaka, sonyiira ddala oyo yakulyazaamanya. N'agamba ala wa man arada an yamudda lahu fi umrihi, yenna aba alina essuubi, yenna aba ayagala wakitiibwa Allah amuwa obuwangaazi. Wa yubsata lahu fi rizqihi, wakitiibwa Allah amugaziriza ebya riziki. Banne teri atayagala buwangaazi, teri atayagala riziki. Yetujja waka ng'enkuba etonnye, netuzza waka mu matulutulu. Sajja azimba ennyumba ng'enyirira, agifubutukamu bumunyonyi nga bukaaba, agiddamu kiro, adda akoye n'agwa bugwi. La ilaha illallah. Ekimutawusa, ekimusiibye ebweru kiki? Kunoonya riziki. Nabbi agambye sallallahu alayhi wa sallam, abange nkubuulireyo. Naam,
omwanadamu aba ayagadde kibaita obuwangazi ne Allah omugaziriza ebyenfuna namugamba falyasil rahma ayunge luganda. Hadithi aljamiu li ibn wahabi peji 476 kujja okusingana hadithi eno. La ilaha illa Allah. Abasinga obulungi mu bantu b'ensi n'abantu b'enkomerero, abasinga obulungi mu bantu b'ensi n'abantu b'enkomerero, bano be bantu abasinga obulungi ge makulu agali mu hadithi. Be baluwa number 1 tebasangika nno. Number 1 tasul man qata'ak, gw'okuyunga oyo abakutuseeko. Abantu bazibu kasita amanya nti alina kye yakkola, afubira ddala okukola nga akwesambira ddala n'ateekawo olukonko. Gwe kyokola muyunge, byonna bye yakkola sima ekinnya obiziike. Wa ta'ati man haramak, na buli yenna yakumma gwe muwe, toleeta byayita. Wa ta'fu amman dhalamak, era osonyiwe buli yenna yakulyaza amaanya. Ojja kubeera mu bantu abasinga obulungi ab'ensi eno n'abantu abasinga obulungi ab'akhira. Okategedde nti abanadamu baagala nnyo, abanadamu baagala nnyo, baagala ki? Riziki n'obuwangazi byekwese mu kuyunga luganda. Amanye ebizibu ebiri mu kuyunga oluganda? Allahu akbar. Mwe muli abantu baffe abalemedde ku shiriki. Buli lweyogera ku shiriki we ng'olwapangulukuka ng'akwogerera bingi, topowa. Sigala ng'omugamba Allah tazaala, Allah tagattibwako. Bino bibbo by'abalongo bimpembyo ki? Kategeddaako Lubaale muleete tumusaanyeewo. Allah yawulwa asinzibwe ng'ali omu. Naam, kadde waffe ategeeza hadithi maktubu. Ekyo nno maktubu fi tawra. Hadithi ogirabe ate no yawandiikibwako fi tawra. Naam, nga amakulu gaayo gagamba gatya? Man sarrahu an tatula hayatahu, yenna gwe kisanyusa okubeera nti obulamu bwe buwangaala ne wakitibwa Allah abeere nga amugaziriza ebyenfuna, falyasil rahma, ayunga oluganda. Obuwangazi n'ebyenfuna byekwesaawo mulimu munene tegukoleka, birimu okwesonyiwa, birimu okwerekereza. Kati okuyunga oluganda newankubadde nga si ye topiki yaffe, wabula twagadde kunyweza akiidayo nti na bino gyebiri binyweze. Okuyunga oluganda kubeeramu bino wammanga, kubeeramu emaali olina okuteekamu. Baganda bubawe, bawe basitula amadaala, basembeze ku mirimu. Naam, ekyokubiri mubeeramu okulambulagana. Nobeera ng'olina muganda naye nga tomanyina waasula, kuba kuyunga luganda mulambule otuuke ku geeti okonkone bagaana okukuggulira. Era oddeyo gwokubiri mukubira amasimu mugaye ndi ku geeti nzize kukulambula ku lwa luganda kubanga nkuyinako omusaayi. Okulongoosa olabanga waliwo ebikyamye mulongoose. Okusonyiwagana, abooluganda bitane bebikonagana tebyatika. Bwolaba nga mulimu ebibanyiizizza ono abeewulirirako abavuma, mumusonyiwe, mutambuze oluganda, mumusonyiwe. Okutabagana kitegeeza nti waliwo abatakwatagana bulungi, ono alina ekyamunyiiza noono, mubatabaganye bagwangane mu bifuba. Okuba obumu, mulina kuba bumu abooluganda, temuteekawo olukonko. Okusabiragana, bannaffe ababeera bafudde tubasabireko mu dduwa zaffe, Allah abeere nga abasonyiwa bi'awunihi tabaraka wa taala, n'okusomesa eddiini ya Allah, tawhidi abeere ku ntikko. Olwaleero mukkirize nti tuzze mu misomo gyaffe egijja gitambula ne omutwe ogugamba nti